mulinga baganda bange ng'abalumirirwa nti munnumirirwa nnyo okubeera n'omwami omuyaaye naye ate ŋŋaze ndyoke nakyo oyo omuyaaye gwe njagala oyo omwenzi gwe njagala omubbi gwe njagala omufere gwe njagala. At one point kaweddemu bayawukanye nosirika bwoti and then eventually boom ebifaananyi ne bifuluma nga muli oba meka. Anna, it is because that is what the society wants to see. They want to wake up nga twawukanye. Chovalaba sometimes when they say twawukanye nga ngamba kituufu twawukanye. Kituufu twakoze ki? Twawukanye. Then enchabo tulaba feno gena gamba nti ki? Because honestly speaking olumu okola ki? Olumu okowa I'm not even here to prove anyone a point. No. Okupostinga chonja kupostinga. Kubanga it is my page. Nali nzize kuba neno kusanyuka ne ngamba mu postingireko omwami wange. Sina gwe nali mpereza yadde ekifaananyi nti ntekerayo ko omwami wange ku page yo. Muteeka ku yange okitegera. Omuyaayi oyo nze mama wange yantuza nangamba omulaba omuyaayi oyo bw'aba yagadde abakazi 99 njagala okitwale nti gwe w'ekikumi oli wanjawulo ku lwansonga akwingeejense n'akyala n'akwanjula kati muyina ne ki n'omwana. So kitegeeza nti mu 99 teyalabamu mukyala ali capable of being a wife. Kakati gwe ow'ekikumi gwe gwalabyemu ki omulamwa n'agamba nti ono gwe njagala okumala naye ebiseera byange byonna ebyaki ebyobulamu. Kati tebalowooza nti n'olwokuba ye tayogera titali mawulire. Nze njogera ndi mawulire. Kakati kitegeeza nti temujja kujja kati sage yasooka omwana waliwo omwana gwe baleeta mawulire ti mwana si wuwe okiwulira naye banvumidde ekintu ekyo ne bakivuma nakaabya omukazi sirifuna mirembe kubanga omukazi oyo tasaa kudda mawulire kyembaka. Simanyi nnyo ebyo bintu byakubeeraawo twesojje simanya biki you understand. Kati nze we nalaba binene ebifaananyi first and foremost nze Mchala Kathy mwekitiibwa. That is the truth. From way back abaana be bakwano bange. Naye nali nalabako dda ekifaananyi nga nakafumbirigano n'omwami wange. Ekyo kye bakomezaawo nga batambuza mbu ya mukyala. No yali agenze kuyimba ku mukolo gwa sister wa Bindeeba. Nga bw'ogamba nti Misa kimukwano gwange so namututte ewaka ayimbe. You understand? So ne twekubya ekifaananyi. Kati bwe bakikomyawo ne bagamba Bindeeba yali yakyala ne wa Catherine era Bindeeba yazaala ne Junior nako kajja kaliyo byayo bintu byali bingi naye nze already nali manyi nti nno beemanyi you understand era yamuyita Ben abantu abasinga abedda abamumanyi bamuyita Ben. So when I saw this then abantu besiba ku nkofiire otunire enkofiire omwami wange gyayambadde nga ndi black sharia ne Kathy gye yali ayambadde but there are two different capes. Enkofiire omwami wange gye yali ayambadde esigala wano Uganda era otunira kino ekifaananyi twali tugenda ku shoot nze nagijjayo n'engicleaninga you understand geekutte balwawo okwekozesa ebimu nenjjayo n'engicleaninga then najambala kati weyajambala ku shoot then twali tulinawo tulaga ku dduwa then naddamu najambala era ne kati ngiina gyeri ewaka. So when that video linked I'm like okay so nze satunulira nabyankofiira or what because it's very possible abantu abali bemanyiiko it's very possible that you can have the same thing you understand nze nina dresses ze nayambala ndowooza oba mu 20 meka paka kati nkyazambala the capes the bags you understand ddala ekintu kyotayambala nti olina kimu you can always have it for as many years as possible you understand so buli omu nayogera kyeyayagala okwogera but why me I didn't react is because I knew the truth. You understand? So my husband gets to call Kathy to ask, ezo videos, why? You understand? So she says, yatwala okumuterereza Facebook here, then omuntu nazijam. You understand? Whereby I don't know if it's true or not. So okumuteka ku simu was, how are we handling it? You understand? Tukoze tutya. Kati abantu bagamba nze nakubira Kathy. No, I didn't call Kathy. My husband called Kathy. But we are so kumukubira nga omanyi obusungu yamu attacking like kumuyombesa and stuff like that. Kati nemugamba kati Kathy najjako essimu. Kati bwe yaddamu namukubira nemugamba sirika. Let me talk to her. You understand? Because nganze ndaba yali kuyomba buyombi and yet we want a solution. Kati nchovola eddoboozi lyange lye lyali liwulikika. You understand? Of how we supposed to handle this.
we are finding solution, she wasn't so bothered because she wasn't losing anything. However, me and my husband, we were losing. It affected our marriage. Until the world is not going to understand. So we're going to take a because probably oina or something. Kati ovudeyo kati because oli bwe yakukubira nga tokwata olw'obusungu yakubira mutabani wo. You understand? Olw'obusungu yakola ki? Yakubiramu omwana. So people are like, lwaki yakubira mutabani we golooza ennamba ya mutabani we yagijjawa? Badde beemanyi. Exactly. Nti ya ne mu America gyali ne waba talina kyayi najja mukubira Uncle oba Uncle Cocktail. Mbadde siri bulungi so okumperezayo 10. Ekitegeera nakwata nakola ki? Ng'abaana nti ne woba oyawukanye ne mama waabwe oba temukyayogerawo because creating the distance wafumbirwa naye abaana tebalina musango. So if the kids can call him for anything, he will pick. What I wanted to ask you, I don't know if it's comfortable with you. I have seen a lot of scrutiny. Ku muntu gw'oyagala tali mu mawulire, takola ku TV. Yeah. Olina he's a Uber driver. N'abeera mu sagati ayagala gundi oyo ayina abakyala bangi. Kimuyisa kitya when you sit down to talk, I mean, tekimwa ebintu bino ebigenda maaso ku social media tebimu affectinga. Now Anna, let me tell you something. Marriage is different from relationships of this is my boyfriend, this is my fiancé. It's different. Marriage is commitment. You need to be in position to understand each other. Ate Anna bwoba ofumbiddwa omwami wo wakeera ku makya nakugamba nti Anna kiri bwekiti kyakugambye kyekyo ow'ebbali talina kyakola ki kyalina kugamba. If your husband wakes up in the morning and says this because it is the two of you at the end of the day. Oli tomanyi lwaki kyakugamba kyobola abagamba n'embufumbo towuliriza ki ngambo. Anna sinti buli akulaba ng'oli mu marriage omusanyufu. Nze let me clarify this. Nze omwami wange nali siri wamupostinga, that's one. Nali ngenda kukola okukyala kwange. Probably if I wanted I was going to post myself and that's it. Then engagement ne linkinga. Sharif Photography took the pictures. Tebamugamba nti don't post. Musajja watu ye we yatuuka nakwata ka video rape his engagement nateka ku status. We yateka ku status abantu ne bakajjayo nebitambula. So that's how we chalinkinga. Kati we byagwa mu bantu be yali amanyi. Yanjagalako nankwanako. Nange nankwanako.